okuva akawungeezi k'ejjonge nakusa omwezi 2 Julayi 2026 kutuuka matumbi ga budde ekiro ne wetukeesereza okutuuka ssaawa nga 11 ez'okumakya g'olunaku olwalange nakusa omwezi 21 Julayi 2026 waliwo amawulire agabadde gatambula ku mutimbagano wonna era nga gabadde gabungeesebwa abantu ab'enjawulo okuva mu corridors ezisingira naddala ku side eya the opposition wabula ng'amawulire gano His Excellency Bobi Wine omukulembeze w'ekibiina ki the National Unity Platform avuddeyo n'abaako kyayanukula oba kyagenda maaso n'okuba ng'ayogera ku mawulire ago amawulire agabadde gatandise okuteeka abantu b'ebutambala ku bunkenke abantu ba opposition abantu ba NUP ate era wamu n'abantu ab'enkyukakyuka n'okusingira ddala abafamire ya Honorable Muwanga Kivumbi abamuliraanye bannakonstituensi ye Mwasibuka ate era wamu n'abawagizi be wabula webukeeredde olunaku olwaleero okusinziira ku kiwandiiko ekiwandikiddwa Bobi Wine still kikendezzaamukko ku kutya okwabaddewo oba oyinza okukiyita a sigh of a relief ng'abamanyi olunyanyimbe we mutera okuba nga mutaputa amawulire agabadde gabungeesebwa bangi ababadde batandise okubiteekawo nga bagamba nti Honorable Muwanga Kivumbi obulamu obw'ensi eno yabadde assizza omukka ogw'enkomerero okusinziira ku obwedda abatambuza bye batambuza wabula nga bino obwedda babitambuza tebabiinaako mutwe n'amagulu kati Bobi Wine enkyoyo olunaku olwaleero awandiise bw'ati agambye nti we've received disturbing reports alleging that Honorable Muwanga Kivumbi was tortured to near death at Kasenyi SFC military barracks and is now being hidden from the public while receiving treatment before he can be produced. Bobi Wine akikkiriza nti naye amawulire ag'okufa abangi obwedda ge batambuza naye yagafunyeeko awandiise bwadde n'agamba nti tufunye amawulire ag'ennyamiza nga gali ku alipoota eziri mu kukyogera n'okukiteekawo nti Honorable Muwanga Kivumbi bamukikinnyanyiza paka kumpi kufa wali e Kasenyi ku barracks za military e Kasenyi era nti essaawa zino ali mu kukwekebwa okuva eri abantu b'olujjudde nga bw'agenda maaso n'okuba ng'afuna obujjanjabi nga tebannaba kubeera ng'ate bamwetikka bamuleete kati Bobi Wine agasseko n'agamba nti these reports cannot be dismissed lightly. Bobi Wine agamba nti kino tetusobola kukiyisaako maaso tutyo oba tetusobola kukireka obulesi. Many of us have gone through similar ordeals at the hands of this regime and were deliberately hidden from the public until our wounds and the evidence of torture had faded. Bobi Wine agamba nti ffenna oba bangi kuffe tuyise mu bintu ebifaananako bwe biti mu mikono gya regimu eno era nga abasajja baatukijjanya ne batukoyisa bubi wabula bwe baalaba nga tufunye ebiwundu n'ebizigiro baatukweka paka okugenda okutuleetanga amazima ebyo bye baatukola tebikyalabika ku mibiri gyaffe. While the regime keeps the country distracted with endless diversions, it's now 10 days since our deputy president of the Buganda region was abducted in broad daylight, and since then he has never been seen again. Bobi Wine n'agamba nti wakati nga regime ekuumira eggwanga mu kuliteerawo zi diversion ez'okumukumu kati ziri ennaku 10 bukya deputy president wa Buganda wa NUP awambibwa n'abuzibwawo emisana tuku ng'ensi eraba. Bobi Wine agamba nti okuva olwo kati ennaku 10 eziyiseewo
onotaddangamu kukubwako kimunye. Bobi Wine agamba neither the police nor the army have accounted for his whereabouts. Bobi Wine agamba nti si poliisi ate si maje tewali n'omu yavuddeyo kubeera nga ayogera ku mayitire. Era Bobi Wine amaliza nga agamba nti where is Honorable Muwanga Kivumbi? Honorable Muwanga Kivumbi aliwa? Emboozi eno gye ndi mu kuzzaako ebitundu 10 ku kinne waakyo ngenda kunnyonnyola sources zaayo era nga galiwo YouTube channel tetugiyinaako maanyi ku yo. Okusookera ddala bitandise na Andrew Mwenda. Ono ojja kujjukira nti y'omu ku bannaPLU ekulemberwa General Moses Kainerugaba awandiise ng'agamba an intriguing tale of blackmail, extortion and terror by someone claiming to be close to the president. Who the hell is this guy? State House and security agencies under siege. Kati Andrew Mwenda awandiise nga sharinga story ebaddeko ekifaananyi kino kyolaba President Museveni ng'alina gayi gw'ayimiridde naye. Kati Andrew Mwenda n'awandiika ng'agamba nti eno mboozi eraga omuntu abadde akola blackmail ey'ekika ekya waggulu wabula ng'ataalaga nti ali close ku mukulembeze w'eggwanga. Kati Andrew Mwenda n'awandiika n'abuuza nti ono gayi y'ani? State House ne security agencies oba ebitongole by'okwerinda biri wansi w'akasambattuko lwa gayi omu. Kugambye Andrew Mwenda bw'amaze okusharinga kino nze kwe kugezaako okunoonya ndabe story ki Andrew Mwenda gy'abadde ayogerako. Emboozi eno nga bw'ogenda okwongera okugiwulira yawandiikiddwa eggulire erya The Independent, omukutu gw'amawulire ogumanyiddwa nga The Independent, nga gwogera ku gayi abadde asisinkana omukulembeze w'eggwanga wabula nti n'akozesa ekyokubeera nti amulinaanye n'abeera nga akikijjanya abamu ku bakulu mu poliisi ate era wamu ne mu magye. Era ng'emboozi eno yawandiikiddwa omukutu gwa The Independent bawandiika ne bagamba nti State House and security agencies under siege, nga balaga nti State House wamu n'ebitongole bya security byadda wansi w'akasambattuko lwa muntu omu. The Independent bwe badde ewandiika emboozi eno egamba nti omukulu ono yeeyita Brigadier General mu UPDF era nti ye bw'aba yeeyanjula mu bantu yeeyanjula nga senior presidential advisor, nti oba yeeyita advisor ku nsonga z'ebya security by'eggwanga, era nti omukulu agamba yatendekebwa mu ggwanga lya Isirayiri, Abayisirayiri be baamutendeka, era nti yasaavingako mu magye okumala emyaka 2, era nti yakolako n'ekitongole ki Mossad ekya Isirayiri ekinoonyereza ekikulu. Okumala emyaka 10 agamba nti yakola master's degree mu security wali ku University of London's King's College. Tiavuga emmotoka eriko number plate ya State House ate olumu number plate azibika. He always has a pickup truck filled with SFC soldiers. Nti omukulu alina n'emmotoka gy'atambula nayo kabangali ebejjuddeko abasirikale abamukuuma wabula bano nga ba SFC, era nti asula mu Nakasero State Lodge. Bino byawandiikiddwa omukutu ogwa The Independent. The Independent mu mboozi gy'awandiise agamba nti omukulu oyo amanya ye Stephen Nwagaba era nti tamanyiddwa mu kifaananyi oba maaso g'Abannayuganda, wabula nti abanene mu gavumenti bamumanyi ddala n'abakozi naddala abo abali mu security, era nti erinnya lye bw'olyogerako bafuna okutya okw'ekika ekya waggulu.
olw'ensonga bw'abaako ekintu kyakugambye mukwano gwange ebiseera ebisinga kitera okutuukawo olw'ensonga nti bano bonna babagambye byabagambye abagamba nti yajja balopa ewa pulezidenti olw'ensonga alina ebifaananyi bingi ng'ali ne pulezidenti w'eggwanga wano nawali era nga ono yetwalanga omu ku bantu State House beewulira bw'abanga ayogedde in fact nti asobola okukugisa ku mulimu naddala emirimu gino egya gavumenti mu lulagira lumu lwokka era okusinziira ku ggulire lya The Independent ligamba nti ekyo kye kimufudde omusajja ow'amaanyi ennyo tineebiseera ebimu akutuukako n'agamba nti bw'oba toyagala at least kubanga ogobwa kale baako embeera gy'oteekawo era abamu ku abo abaganyenga okutuukiriza ekyo kyaba abagambye bakakkana nti emirimu gibafudde ebiseera ebisinga okusinziira ku The Independent egamba nti yatambulira mu mmotoka ekika kya Land Cruiser V8 talina emmotoka endala eya Ford Raptor ne Tundra era ng'ono bw'aba atambula agobererwa abasirikale oba eggye eryo erya SFC okusinziira still ku mukutu guno ogwa The Independent gugamba nti January w'omwaka guno omukulu ono yayingirako office emu ku offices ennene mu poliisi era n'asisinkana omu ku basajja abakulu ddala mu poliisi ya Uganda n'abaako ebintu byamugamba n'okuba nga amutiisatiisa era n'abaako akasimbi kamusaba nti bw'abanga yali tayagala kubanga aloopebwa mu mboozi eyo jjojja okugenda naawe weesomere ku The Independent ogiggwe ennyalwe kubanga muganda wange erimu ebikankana n'ebitiisa bingi emboozi eno bw'ogyeyongera okugigenda mu maaso omukulu oyo yamentioninze n'erinnya mu mboozi eno The Independent gyewandiise yamentioninze n'erinnya ly'omukulu amanyiddwa nga Kakwenza Rukirabashaija ono nga wetwogerera mu ggwanga taliimu yadduka ekibabo oluvannyuma lw'okuba nti mujjukira yakwatibwako gayo oyo n'akikijjanyizibwa bubi nnyo so yagenda mu exile mu ggwanga eryo erya Germany kati bagamba nti gayo ono still ali mu kwogerebwako oyo Nuwagaba nti lumu yatandika n'okulaga nti alina akakwate ne Rukirabashaija n'abeeranga ng'afuna akasimbi era akalowoozebwa nti mu mbeeremu ayinza oba yali akashyalinganga n'oli obanga konna akassa ku mumwa kati engeri gye kiri nti emboozi eno Kakwenza Rukirabashaija bagimutaddemu olubiwulidde musajja wa Katonda n'ali obuwuka ne sekulya yenna era okusookera ddala Kakwenza Rukirabashaija alaze nti emboozi eno abagitunze oba abagikoze bandibanga balina ebigendererwa byabwe ebirala in fact Kakwenza Rukirabashaija bw'alabye emboozi eyo nga epositingiddwa era n'alaba n'engeri Andrew Mwenda gy'areactinzeemu ku yo Kakwenza Rukirabashaija ajjeeyo ekiraga nti emboozi eyo yandibanga ebyaddala naye yakosebwako kuba ataginze post gye yakola emyaka 3 emabega n'agamba nti 3 years ago Mr. Andrew Mwenda avoid mentioning my name in your things same way you avoided since you left journalism kati Kakwenza yatabukidde ate Andrew Mwenda n'amugamba nti mukama wange lekeraawo okukozesa erinnya lyange mu bintu byo bye mulimu okusinziira bwe kiri nti n'okutegeera wakuteeka ebbali kasita wava mu byamawulire ebyo biwandiikiddwa Kakwenza Rukirabashaija kati Kakwenza ataginzeeko post eno ngeraga nti yagikola mu 2023 era yali Kakwenza yeemulugunya ku muntu eyali ali mu kukozesa n'erinnya lye nti era gayo yagendanga
alumba inbox z'aba MPs ne ba ministers ng'ayina by'abagamba wabula nga yeeyita Kakwenza Rukirabasajja era Kakwenza Rukirabasajja yagenda n'aloopa omusango ng'agulopagayo oli ayogerebwako era yaloopa omusango gwa obtaining money by false pretense. Era wano yali alaga nti Gayo oyo eyali ali mu kukozesa erinnya lya Kakwenza Rukirabasajja yali ali mugenda maaso n'okubanga ajja ssente ku bannabyabufuzi ng'abasuubiza nti yali wakukomyawo Kakwenza Rukirabasajja mu ggwanga era nti yafunanga ssente nga ne ku president w'eggwanga yennyini amuggyako ssente. Kati bannamawulire abamu batandise okuba nti basiyalinga emboozi eno. Kakwenza Rukirabasajja n'abagamba nti musangule eyo gassi y'ono. Munnamawulire omutuufu tolina kubanga oripotinga nonsense bwati. So that means that a story esigadde hanginga in balance. But nkugambye ya reportingidwa omukutu gwa mawulire ogwa The Independent era byonna byowulidde nga nkutotolera temuli input yange mbikuwadde kusinziiranga eggulire erya The Independent bwe liri. Ate engeri gye kiri nti siina copyright ya ggulire eryo mbujjuvu genda ku mukutu gwa The Independent osome emboozi mu bujjuvu bwayo kuba bw'ogisoma ennyo n'ogisensula olabira ddala ng'eriko emiggo kafukunya mukwano. Kale nzikiriza nkutegeeze ku bannaffe aba Honeybites bagamba nti bo omulimu gwe bakola gwa kukolera byakulya eby'abaana abadda ku masomero. Bwe tugamba abaana abadda ku masomero saabo bokka abadda ku masomero wabula n'ababeera ewaka balina package ey'ebyokulya eby'abaana mu line efaananako bwetyo. Gwe bakubire bukubizo bagambe njagala package y'ebyokulya by'abaana abali ku masomero oba abaana abalya ebyokulya. Balina ebyokulya yogera ku daddies, yogera ku binyeebwa, amawogola, yogera ku bagiya, yogera ku cupcakes, yogera ku donuts. Osobola okubafuna ku 0709 787508 ate era mukadde ke kamu bw'oba oyagala ku pizza size yonna era namba y'emu. Ate era mukadde ke kamu bakola ne cake eza buli mukolo babayita aba Honeybites. Njagala n'okutegeeza ku bannaffe aba Alson Painters UG bano basiizi ba langi era nga balina obukugu mu kusiiga langi era bamanyi ne langi ki egenda ku kizimbe kyo era mu ruumu ki. Tebasobola kuddira langi yandigenze mu kisenge ate ne bagisiiga mu ddiiro ey'omu dining ne bagisiiga mu kinaabiro. Nedda, Alson Painters UG omulimu gw'okusiiga langi bagukugukira ddala. Basiiga ebizimbe okuviira ddala ku ruumu emu paka ku makalina n'amakalina. Gwe bakubire bukubizo bagambe nti Alson Painters UG namaliriza okuzimba ekizimbe kyange. In fact ne bw'oba olina ekizimbe nga kikadde nga olaba langi yakyo efaanana si bulungi, Alson Painters UG bazze kugonjoola ensonga eno. Bakubire ku 0705 193636 be bannaffe aba Alson Painters UG. Aba Sedi Omusunsuzi erinnya eryange yenze aba Sedi Omusunsuzi. Yenze atuula emabega w'omuzindaalo buli lunaku era ly'eddoboozi ly'owuliriza ku mukutu guno aba Sedi Omusunsuzi ly'eddoboozi eryo era ng'omukutu kw'oli gwe guno ogwagaliwo. Nagamba nti information yonna gy'olaba ku channel eno tetugattamu kintu kyonna ate tewali kye tutoolamu. Information nga bw'eba eyingiddewo ffe bwe tugikwata ne tugikuwa. Kati gwe omulabi n'osalawo ki eky'okukozesa information eyo. Kati ky'ogenda okukola mukwano gwange bw'oba omaliriza okulaba vidiyo eno, likinga, commentinga ki ky'olowooza, mukadde ke kamu
subscribing aboba nga omukutu guno oli mupya ate era mukadde kenkamu sharingira mikwano gyo girabe video eno ate ne videos endala ku mukutu guno agaliwo YouTube channel mwebale kutulaba.